8 katonyize 8 buli lwa 6 ne mbategeeza nti ekizikiza butamanya, ekitangaala kwe kutegeera. Njagala okubategeeza nti ekizikiza kijja kigenze kiri ensi eno. Abasobola okulengera ne basoma obubonero basobola okulaba olw'abantu okweyongera obutaagala kumanya na kutegeera. Gye tunaakoma Katonda y'amanyi. Mu Sabbiiti eno waliwo omwana eyeeteekamu obwakabugu olwa banno okumugamba nti yali asomye bubi n'ebyali bivuddemu byali bibi. Okumanya n'okutegeera kw'omuntu, obusobozi bw'omuntu n'amaanyi ge tebyesigamye ku grade, lupimo luteekebwawo. Tekwesigamye ku lupimo lwansi luno olw'ebibuuzo biteekebwawo, omwana n'abikola ku nkomero ya ttaamu oba omwaka, n'abigwa ne bagamba nti omwana oyo bakozesa ekigambo ekizito nti musiru. Okugwa ebibuuzo n'obutayita bibuuzo tekitegeeza nti omwana oyo munafu nnyo okutuuka ku kika ekyo mmwe kye muba mulowooza. Eyazaalibwa okudduka emisinde ayinza obutamanya nnyo Luzungu. Oli nga yazaalibwa kudduka misinde, eyazaalibwa okukanika nga ye yatondebwa kuzza bujja bintu na kubikanika ayinza obutamanya nnyo byafaayo. Bw'otandika okumupimira ku mmeka z'afunye mu byafaayo era n'osinziira okwo okulowooza nti munafu, obeera olina ekizibu. Oli yagamba mu Lungereza nti if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live for the rest of its life believing that it was stupid. Bw'obanga obusobozi bw'ekyennyanja olupimo lw'okiwadde okiteereddewo osinziira ku busobozi bwakyo kulinnya muti, obeera muntu mukyamu. Kyatondebwa kuwuga, ekintu ekyatondebwa okuwuga ate tosobola kukiwa lupimo lwa kulinnya muti. Abantu bangi bajja boogera ebintu eby'enjawulo ku byenjigiriza byaffe, ekitegeeza nti mu butuufu nammwe mubiraba. Gye tulaga Katonda atusaasire, kubanga mmwe abawuliriza mmweyo naffe oba oli awo waliwo bye tugaana okuyiga. Kati nno Katonda ye kyavudde atuwa omukisa n'akwata abaana n'abasibira awaka. Musobole okubajjukiza n'okuddamu okutwala obuvunaanyizibwa bwammwe okubasomesa ensi kyetegeeza. Bwe twalinga tukula mu by'embeera y'obudde, geography n'ebyobulimi, batusomesanga ebintu bingi, Canadian prairies. Naye ne balekawo ensozi wano ezirimwamu, ne balekawo ebitundu wano. Mufo ky'okusomesa ku byaffe wano oba kale mu East Africa ebirimwamu bidda bitya, bitambula bitya, bino byonna tebaabituwa. Mu byafaayo ne batusomesa French Revolution, katabanguko akaali e Bufalansa, ne batusomesa obutabanguko bwali e Russia. Naye ng'ate na wano waliwo ebyafaayo biyitirivu nnyo obungi, naye olw'okuba nti ffe twerinako ettima, twekotoggera, tetusobola kutambula kugenda mu maaso lwa bintu ebyo. Juzi waliwo eyawandiika ekintu n'agamba nti katubayigiriza olulimi lwaffe, twabayigiriza olulimi lwaffe, balwogera bulungi nnyo era ebiseera byonna babeera bavuganya naffe nga baagala okulaga nti batwenkana. Naye gye banaakoma okukikola, gye bagenda okukoma okubula, era gye tugenda okukoma okubabuza. Kale n'otunuulira ebintu ng'ebyo. Kati olwaleero tufuba kufulumya mwana asobola kwogera lulimi lutali lulwe, kyetufubako. Era buli muzadde bw'atwala omwana we mu ssomero ng'omwana asobola okumalako omwaka nga tasobola kwogera mu Luzungu, kitegeeza nti yaba afuna endowooza nti kabona kategeeza nti omwana oyo tayiga. N'aligambye nti tufuuse bakafulu mu bintu ebikyamu. We've become experts in the wrong things.
teriyo kintu kya bulabe mu nsi nga muntu kwekakasa kintu kikyamu, kubanga ne bw'omulaga ekkubo tasobola kuliraba era tajja kuliraba. Omuntu abadde mu buddu emyaka 400 okutandika okumugamba nti toli muddu ssebo, osobola okwetongola n'ova mu buwambe obwo, tosobola kukimukkirizisa. Abaana tebali si banafu ng'ensi bwe balowoozesa, bye babasomesa bye bibafuula abanafu. Abaana si banafu. Katonda tatondangako muntu kibogwa kibogwe, buli muntu gwatonda aba musukkulumu. Ensi ye munafuya olw'ebyo ebiteekebwa mu bwongo bwe, olw'ebyo ebimubuulirwa. Tetusobola kwetegeera, tetwemanyi naye tetutegeera ebintu ebirala. Lwaki? Kubanga abaakola enteekateeka eno amazima geego tetujja kugiwakanya era tetusobola kukyegaana. Abaakola enteekateeka eno etuyambyeko ekiseera kyetuyambye, naye baakola enteekateeka nga tebasomesa mwana kulowooza, bamusomesa kubanga asobola okujjukira. Era kyemuva mulaba bwe mba munaakola ebigezo, abaana babeera mu kye bayita revision. Tebabeera mu vision, tebabeera mu kwolesebwa, babeera mu kwejjukanya bye bayiseemu. Omuntu asobola kutambula mu nsi nga abeera bubeezi mabega mu bye yayitamu nga byajja atambuliramu. Ne tutonda omugigi ogw'abantu abatasobola kulowooza naye ng'ate basobola okujjukira ebyo biba bibagambiddwa. Kaali kagenderere. Mu Lungereza tugamba nti he who determines the diameter of your understanding has a direct impact on the circumference of your reach. Oyo asalawo obuwanvu bw'ebyo by'omanyi alina enkizo y'amaanyi ku biki by'osobola okukola mu nsi. Oyo asalawo biki by'osobola okutegeera, okutegeerako we kunaakoma, alina enkizo y'amaanyi ku biki by'osobola okukola mu nsi. Ne bw'oba n'obusobozi obufaanana butya, wabula nga watendekebwa kukomaawo, ng'osanga omuntu ng'asobola okugaba eddagala bulungi nnyo, naye nga tetasobola kuyiiya kintu kisukkaawo. Ng'osanga omuntu nti asobola okusimba omuti naye tamanyi mugaso gwagwo, era osanga omwana ng'asobola okukubulira ebitundu by'omuti byonna. Gino mirandira, kino kikolo, gano matabi, naye nga tasobola kukubulira mugaso gwa muti ogwo. So ne twagala okufulumya omuntu asobola okubanga ebintu abimanya nti byebyo naye nga tasobola kutegeera makulu gaabyo. Kyali kigenderere. Kyenva mbajjukiza mmwe ababeera ku program manya ky'olimanya omulimu gwo. Abaana mubayigirize ennimi zaabwe, ate bwe mutakikola zijja kuzaawa. Ate bwe zinaazaawa kumanya n'okutegeera Katonda yakikweka mu nnimi ze yatuwa. Bwe zinaazaawa nammwe mujja kuzaawa, bagambe nti wano waaliwoko abantu bwe bati naye baggwawo. Kyemuva mulaba temukkiriza muntu yenna akulemesa kuyiga lulimi lwo. Sisangangayo mu China gwe bambaza kiyembe kyante olw'okwogera mu luzungu ku ssomero. Obutamanya kugamba bugenze wala nnyo okutuuka ku ekyo. Okusoma ennimi endala kirungi era tuzisome ng'amasomo subjects mu masomero. Kale mukiteekewo nti kyatteeka omwana ateeka okusoma ennimi nga 2-3 nga kyatteeka naye bimusobesebwe mu lulimi lwe. Tetusobola kugenda mu maaso. Kaakati omwana okutuuka okweyimbamu ogwakabugu, n'abalala bangi bali eyo bambi baweddemu amaanyi nga babalowoozesa nti tebategeera olw'okuba obubonero bwabadde butono. Ebyo bye baamubuuza tebyali bibye. Singa baamubuuza ebibye byategeera, obubonero yali buyise. Kyova olaba mu nsi ezikula teriyo kyakuddamu kikyamu. Ekyokuddamu kibeera kikyamu okusinziira ku ndowooza yo ne bw'olaba ebintu. Bo bali tebagolola kyozzeemu, bagolola busobozi bwa muntu kulowooza. Bwe basoma byawandiise nga birimu okwefumiitiriza n'okulowooza okugenda ewala, ayita. Tetugamba nti bino temubisome ebiriwo, mubisome mubiyite.
naye tulina okutegeera obunafu bwabyo n'amaanyi gaabyo. Tuyimirire ku maanyi gaabyo, tutandike okuzimba obunafu obwo. Tusobole okuzimba obunafu obwo. Okumanya n'okutegeera kwa njawulo. Osobola okuba ng'omanyi naye nga tutegeera. Edda bwe baatugambanga okumanya, kutegeera n'amagezi biri mu mitendera egyo. Osooka kumanya n'otegeera by'omanyi, olwo n'olyoka obikozesa n'obijjamu amagezi. Waliwo omwami mukugu anansaasira, dokita mukugu, alongoosa ki ndwadde z'amawuggwe, naye ayinza okuva mu theatre okukola ku muntu n'adda ku baluko n'afuuwa sigala. Bwe kyefaanaanyirizaako bwe kityo, bwe kityo bwe kyefaanaanyirizaako. Mukugu mu ndwadde zaki, era bwe balwala bajjanjaba, naye bw'aba awummuddemu adda ku lubalaza n'afuuwa seggereeti. Tetusobola kugenda mu maaso nga ndowooza eyo. Kale amakya g'olwaleero twongera okwefumitiriza ku kusoomooza okw'enjawulo okujja mu bulamu bwaffe. Twabeerako wano bino ntubinnyonnyolako, ne tubategeeza ekizibu kitegeeza ki, ne tubagamba nti mu kizibu muba mwekweseemu ebipya. Buli lwe tusanga okusoomooza, kakube kuno okw'ebyenjigiriza, kakube okw'ebyobulamu, kabonera akatutegeeza nti tuddeyo tusobole okujjamu ekyo ekiteekwa okuvaamu. Bw'osisinkana ekizibu oba osisinkanye obulamu obupya, mu nsi tetusasulwa lw'ebyo bye tukola. Mu nsi ensi etusasula olw'ebizibu bye tusalidde amagezi. Ensi ejjudde ebizibu bingi nnyo nnyo nnyo. Katonda yamanya nti bino byonna ebizibu biribaawo. Walibaawo abantu abatekkiririzaamu, walibaawo abantu abatamanyi busobozi bwabwe. Yatonda nze ng'ekyokuddamu. Yamanya nti walibaawo abantu abeetaaga okukwata amaloboozi gaabwe mu maloboozi ne mu bifaananyi, n'antondera nsimbi ono. Na buli muntu yatondebwa okumalawo ekizibu, era olunaku omuntu lwakisinkanye okusoomooza kwe yajja okumalawo, omulimu guzaalibwa. Tujaguza amazaalibwa g'omulimu oluvannyuma lw'omuntu okusisinkana okusoomooza kwe yajja okumalawo. Every human being is a solution to a certain problem. Buli muntu gw'olaba atambula ebweru eyo, gw'olabaawo wonna akuliraanye, yatondebwa okumalawo okusoomooza okwaffe. Era olunaku lwakuzudde, aba azudde omulimu gwe mu nsi, bizinensi ye mu nsi eba ezaaliddwa era atandika okugikola. Naawe ampuliriza, wazaalibwa kumalawo kizibu. Ekyaffe gwe kubamu akafaananyi, singa Katonda teyampa kisa nange nenfaayo okuzuula ekizibu oba okusoomooza kwe najja okukolako. Program manya kyolimanya omulimu gwe teyalibaddewo. Walibaddewo ekintu ekyefaanaanyirizanga naye teyalibaddewo. Ekintuuzaano kubanga kino kye najja okukola mu nsi, kubasomesa, kuzuukusa muntu ategeere amaanyi ge n'obusobozi bwe, ate abukozesa okukyusa obulamu bw'abalala, oluvannyuma n'obubwe bukyuke. Ensi twakyusa kikyuse nti tusooka kukyusa bwaffe, olwo ntulyoka tukyusa abalala. Kirungi atalina tagaba kituufu. Naye olunaku lw'otegedde ekyo ky'olina, oba otegedde amaanyi go, oba sente ozirina oba tozirina, oba otegedde kye wajja okuwaayo. Kakati ensi ekuyambako buyambi kumanya okozesa otya kye wajja okukola, ye ate ekyo tebakirangirira. Gwe genda ogambe nti wazudde eddagala lya Nalubiri ng'oli eyo wansi. Ekisunku ewa mukadde wange Ssebbowa, teweetaaga kuva eyo kujja Kampala. Omuvubuka ali awo gwe gamba nti wazudde eddagala lya sukaali. Wonya omulwadde omu bw'atyo wa sukaali.
eddwaliro likakase nti awonye, emmotoka zijja kuva yonna gye zinaava okwetoloola Uganda eno zijja awewuwo, kubanga ozudde okusoomoza kwe wajja okumalawo. Bw'ozuula ekyo ensi ekuzuula, bw'ozuula kye wajja okumalawo ensi ekuzuula. Gw'ozudde ki? Oli mu kugoberera balala naye nga ate naye wazaalibwa kukulemberera mu ekyo ekikyo. Genda ogule ekitabo Amaanyi g'Obuntu okisome weetegeere, otegeere obusobozi bwo n'amaanyi go. Ekintu kye watondebwa okukola obeera okyagala, newankubadde okifunamu ensimbi oba tokifunamu obeera okyagala. Era bw'okizuula oba ozudde ekintu ky'ogenda okukola mu bulamu bwo ng'oyagala ate nga tokoowa. Abantu bangi batudde mu bitongole, batudde mu mirimu nga baagikyawa, naye olw'ekyo kye basuubira omwezi batuulawo. Tosobola kuwangulira mu kintu ky'otayagala. Zuula obusobozi bwo we buli, manya kye wajja okumalawo ate okikozese okukyusa obulamu bwo n'obw'abalala.